linnya lya Yesu omujja mu buyinza. Checho. Eno bagita Kigulu North. Je mbadde genzo okusomesa enjiri y'enkyukakyuka. Bano abaana mbagadde. Eno omukulembeze abatwala gy'ava. Mukama. Dekuba eri muyisawo ng'agenda ewe bamuyita Bwino. Simanyi ye Bwino afuga Kigulu North MP we NRM. Yalidde obukadde 10 naye. Yalidde obukadde 10 nawe watunula bano abaana mbagadde. Singa mbasanzeewo. Ya Rabbi. Rama. Wantulirudawa. Linokuba litwala MP we NRM. Yalidde obukadde 10 sebo. Olwaleero movement njivuddemu kuba yafuuse kiswaswa gule tuyinza kusanga muntu ng'atambula ali kubye n'omukwata gavumenti ki bagidde movement tatumusiriza mu movement naye bafuuse bayaaye ekigudde mu NUP ngenda kutwala mpola ogenda kuwulira amawulire g'otagenda kubeera ng'oddamu okugawulirako ewalala ebigambo bizze si birungi gye bukeredde olunaku olwaleero ng'amaziga ku kitebe gamaze okubeera nga gayiika President Kyagulanyi alina ebigambo bye yayogera n'ategeeza ensi nti yakoowakowadde okubeera nga bamuwagira wabula omuntu yenna eyandyagadde okwagira mwami Kyagulanyi awagire ekyo kyaliko bagiyite cause oba enkyukakyuka kaakati nno bino nga bigenda mu maaso Joyce baagala emitiyana ebigambo bitiisa bijirwa eyava mu NUP abaana babadde bawambibwa ogenda kuwulira ebigambo otya mukwano gwange mpuliriza kyokka nga President ayolekedde okuttibwa wuliriza okuttibwa ani agenda omutta abaali mu DP ne bayigira NUP bampuuga basegona saagala muwagizi yena temumpagira bampagira ddanga nnyimba ne bintama wagira ensonga gye nnyimiriddeko wagira amazima ago tusobole okuba nti n'omuntu bw'anaakusanga toba nti muwagizi wa Kyagulanyi no tubeere bawagizi b'amazima bawagizi ba nkyukakyuka bawagizi ba Uganda empya getwagala tekyasobola kugamba nti tomanyi nti ensi yongagga tekyasobola kugamba nti tomanyi nti sente ezizimba amalwaliro ezikola enzina enguudo ezireeta amasannyalaze okugabonya Uganda yonna tokyasobola kugamba nti teziriiwo sente bwe ziri bazibasoloozamu n'akacupa k'amazzi konywedde n'okutuuka wano osasudde omusolo buli kimu ekisasulyako omusolo so obuvunaanyizibwa bwange bwali bwakuggula maaso kubajja kifu ku maaso mulabe wadde bya nnaku naye nsooka kubuuzaako wasuzeeyo otya nno osiibyeyo otya nno yonna gy'osinzira okugoberera omukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka kati nkusaba nga situnnaba kubeera nga tweyongerayo sooka onyige ku like oba kye tuyita ekigalo kati vidiyo eno eyongere okusaasaanira ensi yonna okuzzaako emabega katono nnyo mukwano gwange mpuliriza vidiyo yaffe gyetandikidde olabye abantu abambadde ebigoye ebya kyenvu naye nga bagamba nti gundi obeewo naye nga gwe bagamba wa NRM njagala ompuliriza bulungi nnyo era ng'ono y'omu ku baali obukadde 10 kaakati obwaweerwa mu parliament n'agenda ku kyalo eri ewaabwe mu constituency ye n'abagulirako ente za miliyoni nga 5 kaakati abantu ne balya ennyama era olwamala okulya ennyama ne bamugamba akalulu tukakuwadde nga kitegeeza kino kyekiri kyenzijja nga njogera enkya n'eggulo tulina omulimu munene nnyo ogw'okukyusa obwongo obw'abantu bano nti omuntu okugulira ennyama tekitegeeza nti olwo afuuse munno tekitegeeza nti olwo akoledde ebyetaago bye biweddewo wabula alina kukuteerawo mpenda nga ggwe osobole okubeera nga weegulira ennyama nga togirinda yerwa nagikugulira ogiryeko nze Eke Master mabega w'omuzindaalo mbaanirizaako mwenda mikwano gyange abatugoberera era eno Eke TV Media Uganda gwe mukutu ogw'omuntu w'owansi omukutu ogw'enkyukakyuka ogw'okuwa amawulire ag'enkyukakyuka ag'eggwanga Uganda wabula ayagala ebirala byonna wano tojja kubifunaawo nkugambye wano waliwo nkyukakyuka yokka nga NUP ekyagenda mu maaso n'okutunyizibwa nga bwe nkunyonyodde olunaku olw'eggulo wabaddewo okulonda era okulonda kwawedde era abantu abalondeddwa twababagambyeko mwabategedde n'abaasuliddwa nga chairman Nyanza oyo nabo mwabategedde kati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo omusango Kibalama gwabadde yawaaba ne banne mu kkooti era nga gugenda kuwulirwa essaawa yonna nga guno gubadde gulemesa
abantu okuddamu okulonda management empya oba komiti empya oba olukiiko olupya oluddukanya ekibiina ekya National Unity Platform wabula ekkooti tewandiikirangako NUP nti temulonda muyimirize okulonda kubanga waliwo yabawaabira omusango mu kkooti. Akati nno okulonda kwawedde naye nga Kibalama nga bwe nabagamba yagenda dda mu kkooti omulundi omulala era omusango essaawa yonna gugenda kuwulirwa ogugaana okulonda abantu bano abalondeddwa abafa ekyebuuzibwa abalondeddwa omusango guno bwe gunaawulirwa kigenda kuba kitegeeza ki nti balondeddwa mu bukyamu kisaziddwamu oba ebiba bimaze okubeera nga bikolebwa tebidda mabega era nga bano kye babala kiri kimu baagala okulonda NUP eremesebwa okubeera nga egenda mu kalulu ka 2026 Kibalama ne banne wabula nga bano bakozesebwani jjukira nti bano bonna bakozesebwa siteeti okusinziira ku mawulire ag'omunda ebyabaddewo njagala mbikumuliseko katono nnyo saagala mbirwemu kubanga akatambi kaffe akawedde nabikuwadde ate tusumulule owulire ebigambo ampuliriza olunaku leero ampuliriza ebigambo byogenda okuwulira byogenda okulaba birimu okutemula abantu miliyoni 10 ezaagabiddwa okuba omuntu amasasi bamuttirewo nga gwe batta mu Nansi muntu wa bulijjo lwaki bamutta baani abamutta babbuloga ba NRM bakirimu nnyo kye nabagamba nti abasajja baweebwa ensimbi okusaanyawo bannankyukakyuka oba ofudde oba tofudde seemwayi yeri mu bino ebyokutugumbula abantu nkugambye nti emmundu bazirina naye ng'ate be bakozesa bantu ba bulijjo era ng'abamu bannaffe ate tubeera nabo nkugambye sooka olyeko yabaddewo eggulo katono nnyo ku kitebe ate nkomewo tusumulule onaku olwaleero. Robert atuuse mu Kalasamayanzi awo wadde nga bakuuma Wankaaki babadde tebaganya kamera zaffe kulingizaayo tulobye ebifaananyi ne tukakasa nti munda kibadde kyetinda. Abamu ku babadde beegwanyiza ebifo buli omu abadde akuyega abakiise era ng'alina essuubi okuwangula akalulu. Yabadde delegates obimanyi buli omu aba akola ki akusuubiza ati ngenda akakuwa. Ndi ready okukola n'omuntu yenna anaaba alondeddwa. Nga nyanzijjako bwemba wakuva kukunga nsalawo n'ensimbawo nina kye neesimbyeko era ensijja kimanya oluvannyuma. Ebikozesebwa mu kulonda okuli ebbaafu n'empapula bireeteddwa okulonda kunaatera era ekizzeeko kukuba kalulu. Essaawa zeekulungudde nga teri kiva munda okutuusa omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi gwe tutegedde nti ayongeddwa ekisanja mu kifo kye kimu lwatujje kuggwa gi. So abamu bakkaanya ebifo ebirala ne batakkaanya ne tugamba tewali buzibu mwenna muli bantu baffe ab'ekibiina tujja genda mu kalulu ka Delegates Conference egenda kutuula. So kyetubaddeko. Ssenyonyi agamba nti engeri okulonda gye kugenda okuggwa nga bukonidde ebinaavamu baakubyanika ku mikoto gyabwe gimukwanira wala. Tugenda kufulumya press release eraga ebifo ebyenjawulo baani abagenze ku bifo ebyenjawulo. Atubuulidde nti ng'oggyeko okulonda abakiise bayisiza biteeso okuli ekyokuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda okubongera obudde mu kalulu k'abavubuka n'ab'ebyokwerinda bababuulire lwaki bwe batimpula ng'entakera. Tuli mu kuwandiika kye tuyita protest letter ku bitongole bino ebikuuma ddembe. Lwaki batukolako effujjo? Lwaki batusumbuwa? Ekirala of course kye twogeddeko Delegates Conference yaffe akalulu k'abavubuka akabindabinda nominations zagaddwawo olunaku lw'eggulo. Katusubire nti Electoral Commission kuba tuzze tukitegeeza ku nsonga zino katusubire tejja kusirika busirisi nga bwe yasirika ng'effujjo likoleddwa mu kalulu k'akawempe n'ebirala. Katusuubire bajja kuvaayo ku nsonga eno sinakindi okwongezaayo ennaku abantu bano abakugiddwa okwewandiisa ddembe lyabwe ery'obwebange okwewandiisa ne beetaba mu processes zino. Katusuubire nti Electoral Commission tegenda kusirika nga bwezzeekola. Bino bijjidde nga kkooti eteekateeka kutandika kuwulira kwemulugunya okwassibwayo abamu ku batandisi b'ekibiina kino okuli Moses Kibalama Nkonge ne Ssembwa Kagombe abaddukirayo nga baagala eyimirize okulonda kuno. Josephine Namakumbi Motowoy, NBS Amasengejje. Kale nno enkyukakyuka ng'enejja mu nsi okunyigirizibwa kubaawo mubaamu abalyolyomwe mubaamu ensolima nga bw'ogenda okulya olunaku olwaleero. Omukyala ono gw'olaba Joyce Baagala akati ono omukyala asinzira Mityana. Jjukira nti ono yayogera ebigambo bingi nnyo ne bwe yayitibwa okwetonda kw'ebyo ebyaliwo ku NUP y'omu ku baajemera ekiragiro ky'akakiiko kaffe akanneeke ak'oku ntikko era teyalabikako. Kaakati nno lwali tewulibwisa ono n'akwata empapula ze n'azireeta n'ajja imini n'ajjayo empapula agenda afiiringemu ng'ayagala kaadi eya NUP. Wabula njagala ompulirize nnyo bulungi ku nsonga eno ey'omukyalo ono. Jjukira nti ono apepeya atetera
ne Mathias Mpuuga yakola ekibiina ekipya lwaki omukazi ono butereevu teyagenda mu kibiina ekya Mathias Mpuuga bangi gwe bayita boyfriend we era nga bangi bagamba mbu ono beeyagala kaakati nno ekyebuuzibwa lwaki Mpuuga bwe yagenda eri ono yasigala ali eno mu NUP gye yavumanga gye yavuluganga kakati essaawa zino lwaki yazze n'ajjayo empapula era ono mu kujja okujjayo empapula yalowooza nti bajja gaana okumuwa empapula yalowooza nti bajja kumuŋoola yalowooza nti bajja kumuvuma yalowooza nti bajja mukuba oba okumukolako obulabe wabula empisa ku NUP kyekikulu tewali yamukutteko kakati ako n'alabika nga akagudde wabula era akimanyi butereevu nnyo nti kaadi yaffe ya NUP tagenda kubeera nga agifuna naye jjukira nakugamba nti bano be bantu abamu abali awo abeeteeseteese okuwanda omuliro okwogera ebikikinike n'okuvuma ekibiina kyaffe nga bamaze okuba mmakkaadi kaakati balage nti olw'obusungu obungi bagenze mu DF ewa Mathias Mpuuga era bano kati ng'omukyalo ono okusalawo okusigala eno ku NUP tebadde nsobi biri strategic ono ye politics yennyini gwe bazannya kati omukazi ono yasigala eno bamumme kkaadi bwe banaamumma kkaadi agambe mulabye ngenze wa Mpuuga kubanga ababadde abange benkolaganye nabebbanga banyimye kadi kati ngenze wa Mpuuga nga bino byonna babikola n'Empuuga nga bamaze okubeera nga babala okubeera nga baagala bafune amawulire ag'abantu bamumye kadi tugende naye basympathizinge naye abantu bino njagala mbitegeere bulungi nyera njagala mbimanye omukyalo ono okusigala eno okujja okujjayo empapula timulowooza nti yakikoze yiye kennyini ng'akimanyi nti agenda kufuna kaadi yakikoze akimanyi tebagenda kumuwa kaadi okusinziira ku mivuyo gyazze ng'akola era n'ebigambo byagamba ajja kukolagana n'Empuuga bannakakande babeedi bwanika nga kiraga nti ene waffe taliyo era entuula mpitirivu nnyo ezibadde ku kibiina kyaffe omukyalo ono yazizirira ddala talinnya ku kitebe alabiseeko lwampapula nga kino kikulaga bulungi nnyo embeera gy'abadde ajjiddemu n'ekifaananyi ky'abadde agala okulaga afune amawulire naye byaganye kati bw'abuuziddwa ku nsonga eno omukalukalu tajja busera njagala osooka owulira abantu bano babi tetuliiwo wetuliera tutambuza exactly so bannayuganda njagala nnyo baawule ebintu osobola okukolagana n'omuntu mu nkolagana ey'obuntu actually osobola n'okukolagana n'omuntu kabibeere ebyobufuzi ne bwe muba temuli mu kibiina kimu nze nakugambye nti abantu babeerako bubeezi na buntu bwe baagala kwekwasakwasa naye ng'ekituufu bakimanyi tutandikireko Kibwa Mpuuga baagala Kibwa Mpuuga gwe gwe nakola naye gwenva naye emityano kimanyi nti Mpuuga simutegeeredde mu palamenti kati bw'obanga ekyo kimanyi abantu abatakimanyi bo nnyinza obbasaasira naye ate nabo bamala okukimanya nti nkoze naye era mukwano gwange era sisuubira kiba kya bulimba kiba kya bukuusa ekizibu kye tulina bukuusa abantu bakuusa okiwulire abantu bakuusa nti oli ajja kujja wano olw'ebigendererwa ate nga bya bukuusa agambe anti munange engeri nange nga bw'omanyi embeera nze byo sibimanyi naye nina essanyu manyi nti ne mukama wange oba bakama bange ku kitebe beekakasa obwesigwa bwange omanyi abantu abamu balowooza nti bw'opipira n'ogamba omanyi nti olwo oba olaze nnyo loyalty oba commitment naye abantu nga bakulembeze nga bwenkakasa Kyagulanyi Robert Sentamu president wange by now amanyi muntu ki omwesigwa obwesigwa tebutegeeza nti you let off abamu no osobola okwawukana n'omuntu on principle Mpuuga yakoze ekibiina Democratic Front kirimu era ndowooza ababadde bafuuyirira akagalo wabeerawo abamu ekyo kyogambye bafuuyira ezirwana waliwo n'abalanga oli agala kwesimbawo ng'agamba lazima bannange baagala singa agenda era mmanyi emitima gyabaweddemu baagala waganye okugenda bagamba bannange tufudde naye baba DF tebakutuukiriraku mu ngeri yonna nga bw'omanyi nti kati tulowooza DF yokka naye kakati kyeyine gwe singa gw'obadde okoze ekibiina kyogamba ddala obusobozi bwange obuyiramu okubuusabuusa nze nandikunoonye nandikubutuukirire nokugamba negattaako exactly ate si DF yokka naye n'ebibiina ebirala okiwulira si DF yokka waliwo nga naawe ogamba nti mu kino
baagala singa mbadde naye nanditambudde bulungi naye ate ekyo nakyo tekifunyisa muntu musango niwe mbadde nkola mu mawulire nali nkola ku Buddu Ssanyu nempita nginkolerayo nali ndi ku Ssanyu Radio 1 nempita nkole nayo mba ndi eyo NBS nempita nkole nayo kyogamba bo bakola nsobi tebakola nsobi so tolowooza mu ngeri yonna nti okusalawo okwo kuno kubanga nga bwe nkugamba ne banno oyinza okuba oba oli abangi ne mubabaka banno bane bankola nti babadde balowooza nti nsobola okuva ku ludda tolowooza nti kino kirina engeri yonna gyekigenda okukosaamu enkolagana eyo gyolowooza nti ya mugaso kubanga engeri gyoginnyonnyolamu olabira nti waliwo enkolagana ne tolowooza nti kigenda kukosa enkolagana eyo mu ngeri yonna nedda kati enkolagana eyange ne Oweekitiibwa Mpuuga nkolagana yange ne for instance Juliet Kakande sisobola kulekerawo in case I'm going for lunch nti ngendagenda Juliet ku lunch ndi kakati olw'okuba bo bagenze mu kibiina ekirala nze nsigadde mu Nuupu therefore ne musanga mu restaurant nsitukewo ngende nedda nze ndowooza nti ebintu bino tulina bikwata mu ngeri ya kintu kikulu enkolagana yange bwere naye abafu kuno si gwe mulundi ogusoose ng'abantu batandikawo ekibiina mwami Kyeyune guno si gwe mulundi ogusoose nga watondebwawo ekibiina ekipya mu NRM beesalikako ne batandikawo PAFO abaava mu PAFO ne bakola FDC nejje buli eno aba NRM bafiirwa nolaba bali mu FDC nga bagenze mu kuziika okwo oba bakola embaga ne bano ne bagenda ebiseera ebisinga akuddira mu luyimba taluwoomesa nga bwe nakunyonyodde mu ntandikwa nti ogenda kuwulira amawulire mangi olunaku olwaliro kaakati nno tumaze okubeera nga tuzuula ebyama era ogenda kuwulira ebigambo mukwano gwange ebirimu n'okutugumbula abantu wabula nga bano bw'okola amawulire nga matuufu agakwata ku bantu bano bo kye bakola bakuyita bwisi ne bakuwa ssente ne baga nti amawulire ge wakoze ddayo bagambe nti yabadde ensobi oba ogasangule ku mukutu gwo bw'ogaana bakugamba tukuwa obukadde obusokka mu 10 ogenda mu maaso bw'ogaana tugenda kukuba amasasi maaso ku maaso direct bwe bati bakugamba okitegera era ng'okiraba era ng'okiwulira jogera nti mu bannayuganda bangi abakabatwawa nga entulege olw'emivuyo emiyitirivu ennyo egigenda mu maaso naddala eyo gye bawangaalira olunaku olw'eggulo nakulaze mukwano gwange bannayuganda abawangalira mu bitundu by'oku luguudo lw'e Masaka Buwama ziti Buwama yes nga bano omugagga yabalumba n'asaawa emmere yaabwe esukka kuyiika 7 n'asaawa buli kimu ekyaliko n'alekako mayumba ebitooke muwogo emmwanyi byonna lumonde ne babeera nga baabyonona byonna ng'abatuuze bali mu maziga ameerere bakaba bukabi kaakati nno ng'oggyeko ab'omu byalo ne mu bibuga abantu bangi bajja ne basengulwa ku bifuba ebyo agaa nti ettaka lyange najja n'atwala ekifuba abantu we bali we baazimba kati bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo sitole eyafulumye nga nkambwe ey'omusajja oyo gw'olaba mbu ayina ettaka ettaka eryo lye liriko emirerembe era nga abamu bagamba mbu ettaka lino lya Museveni abalala nga bagamba mbu ettaka lino ate lya Muhoozi kyokka abamu nga bagamba mbu ettaka lino mbu ate lya musajja oyo ate nga luwa bagamba mu n'omusajja oyo ettaka yatwala twale kaakati nno waliwo sitole eyafulumye era eyakubiddwa omusajja nga yagikubye ali mu miranga gye nnyini akaaba bamugambye obukadde 10 butwale kifuba okwate sitole gye wakubye ogisazeemu busaza oba ogidiriitinge yonna gye wakoze wadde wakoze investigative journalism tugenda kukuba amasasi bw'ogaana tulina emmundu tukolagana n'abaseemwayi gw'olimbuyagaza jjo bigambo bikulu nawe munnayuganda omulala tugobe enkyukakyuka tufune najagala mwewulirireko tamale mirundi Junior ankubidde essimu ng'agamba Abudu Kasaaya amukubidde n'amugamba ayagala bampa obukadde 10 nve mu nsonga zino ne vidiyo nzigyeyo oba seekyo abakulu mu Seemwayi bajja kunzita bajja kunnoonya basobola okumpa basobola okunkola ekintu kyonna njagala musooka mwewulire ku vidiyo eno then njogere ogamba otya Benson ndi bulungi ogamba otya Junior abantu bombalabo bakalakata bulungi nnyo sajja wange kakati esebo waliwo sitole gye wakoze ku Haji ki Haji aluwa Kasaayi Haji oyo musajja wange nnyo esebo era aja njogedde naye ku mata
Omusajja omumanyi oyo Abdul Kasaayi. Mumanyi naye ate ayinayo abali mu security abatali balungi. Omanyi nakulabye ng'okuba n'emugayino Beeka Commissioner wa Lands oyo. Omanyi kati gw'obadde omanyi nti bakulaba, kati gw'obadde omanyi nti nsobola okukubira essimu. Nze nali nkukubiddeko. Era wabaawo interest somewhere. Kubanga nze bayizawe kati kankuli abankubidde bali mu magye omwo. Olaba abantu abo bakola mu mataka ababbi b'ettaka bali highly connected. Olw'okuba nti balina ssente nnyingi. Ate batemu nnyo balinga babbulooka b'amataka. Era beebo be bamu bennyini nnyini. Kati gw'omuntu ayinza okulaba nga by'oyogera bituufu ng'era ddala bituufu. Ate nga ye biba bimwonoonera. Kati ebyo away from that. Omusajja yaŋŋambye njogere naawe bw'oyagalayo akasente omusajja omwesonyiwe. Nkuye abantu balina emitima emibi muganda wange. Yo omusajja asimwangu kubanga bw'olaba sitole entwala gyeyatuttemu gy'ayagala otwalamu ettaka lya munne. Ne Rocket Bwali jjukira mulimu oyo Minisita Misa Kabanda, oyo Lusa Franka. Weebale nnyo. Bayinayo eri elementi y'abasirikale. Emabega. Era bangambye akakazimba omusajja akazimbanga military yeekuumaawo. Nkugambye bamagye be bankubidde. Nze n'okunoonya. Omusirikale ankubidde munene ku CMI. Kubanga ozannyisa wantu wali ssente n'amagye. Nga bookuba balina ssente ate nga balina emmundu. Kubanga toyina omumanya muganda wange ttiimu yaffe Uganda efudde. Omuntu akutte olwaleero n'avaawo nakyo. Ttiimu yaffe efudde, poliisi bayala nnyo. Abo ababbi b'amataka obalaba be babeezaawo ebyokwerinda. Kwa amataka babba mabbe ffenna tukimanyi n'abali eno mu minisita. Buno obubbi bw'amataka bwe buliikiriza ab'ebyokwerinda Depusaalya Ostinaalya miliyoni 10. Mugatteko wano ndaba oba waali oba kwali. Aŋŋambye gwe tosaagala kubeera conference call kubanga ye basirikale n'aŋŋamba ebya miliyoni 10. Bannayuganda video mugyewuliriddeko ndowooza mukakasa nti eddoboozi lya muvubuka ono Tamale Mirundi Junior agambye nti omukulu Musemwayi yamukubidde ne bagamba omuvubuka oyo bw'aba tajjeeyo bw'aba tavudde mu nsonga ezo basobola okunzita basobola okumpamba basobola okunkola buli kintu kyonna kyonna era ng'akakasa nti Abdul Kasaayi musirikale. Abdul Kasaayi bw'oba oli musirikale njagala otubulire ogwa mu bataliyoni ki kama uko jeshi weewongera namba yako tuone. Bannayuganda bwewabeerawo ekimbaako kyonna mumuwulidde Junior yeeyogeredde nti bamukubidde n'abamukubidde aboogedde. So bwabaawo ekimbaako kyonna Junior ayina ennamba eyamukubidde ng'emuwa information eyo yonna gy'emuwa ng'era agamba ayagala bampe ssente miliyoni 10 nve mu bino ebintu. Bannayuganda ze ne bagamba serial ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 7 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati nno ng'omaze okuwulira ebigambo byo ebyesisiwaza ebyesittaza era ebyeraliikiriza ennyo buli munnayuganda nga kiraga nti wooli tewabangako seefu yadde n'akamu n'akatono. Kati embeera eyongedde okubeera nga yonooneka, embeera eyongedde okubeera nga esajjuka. Amawulire gamaze okubeera nga gategeeza nga bwe nnakunnyonnyodde mu ntandikwa nti mukwano gwange atugoberera olwalira ebigambo birungi si birungi. Kati njagala owulire ababadde bawamba bannayuganda, ababadde babuzawo bannaffe nga babatwala ne batulugunyizibwa era nga kiteeberezebwa nti n'abo batulugunya bano abantu bano babayinako akakwate nga ne gye batulugunyizibwa abantu bano bamanyiyo. Kaakati nno njagala owulire ebigambo
jukira nti omusajja akireewo akyali mu kkomera tukyamubanja. Edi Mutwe naye akyali mu kkomera tukyamubanja. General Gaddafi ali mu kkomera tukyamubanja. Simati bonna bali mu kkomera tubabanja. Abasajja ba Bobby Yanga bali mu kkomera bamachete n'abalala bangi nnyo bannaffe ba comrades abawangalidde eyo mu kkomera oba oliawo ng'obwenkanya bo obwabwe bwabulawo. Kaakati nno kimaze okubeera nga kizulwa butereevu nnyo abamu ku bantu abadde bakolagana n'ebitongole bino ebibuzawo bannansi abalondoola abantu baffe ab'okubyalo okutuukira ddala ku gurawundi. Jjukira olunaku olw'eggulu nakulaze e Masaka ekiriyo abantu ani abawamba. Obutambi bwaffe tubukola enkya n'eggulu era emmotoka ebawamba ne tugibalaga ne tubalaga n'ennamba ng'emmotoka eyo ya drone mu bitundu eby'e Masaka abadde babuzaawo abantu ate ng'omu akolagana nabo y'omu ku bantu abawangalira ku kitundu ekyo. Kati ebyo ng'obitadde ku mabbali laba ate n'ebusoga ekintu kye kimu kimaze okubeera nga kibalukawo. Jjukira nti omusajja amanyiddwa nga Bijirwa ono yagoba mu NUP. Ekyamugobya mu NUP yali nsolima ewedde emirimu era ng'ono yakozesanga ofiisi ye eya NUP okuyisaawo ebibye n'okubeera ng'asomola ebyama bya NUP n'abigaba mu NRM n'okubeera ng'ajjako abantu ensimbi mu lukujjukujju ng'obutambi bwe twabubakolera. Kaakati ono n'awooningibwa ogwokubiri enkiiko ne zituula n'afundikira nga bamugulidde n'emmotoka ey'okutambuliramu okukola emirimu gyaffe n'afundikira nga byonna bisudde ettogge ng'agenze kukolera regimu akoledde abasajja abanyigiriza bannansi wadde nga bano bonna tebavaayo direct era ono yakola n'ogusinde ogugwe wabula ng'ogusinde gwe yagusigalamu yekka n'abantu abo b'olubatu abamulya mu ngalo. Kaakati no kimaze okubeera nga kizuulwa nti oluvannyuma lw'okubeera nga yalowooza ajja kuwamba Busoga abeere munene nnyo ebigendererwa bye biyitemu olwo abasoga abakyayisa enkyukakyuka kati bwe byagaana kyasazeewo kirala nnyo. Wulira abasajja bano bannanga abasajja babi nabagamba abasajja batemu abasajja si balungi. Laba omusajja ono kyakola olukwesikwesi okubega n'okunoonyereza bannayuganda abali mu NUP ba foot soldier bawambibwe nga yakulembedde. Abwikiriza Bijirwa ng'ali mu drone eziwamba abaana. Bagwikiriza Bijirwa ng'ali mu drone eziwamba abaana nga zimanyikiddwa mu bitundu by'e Busoga. Kasooke mbazanyire ka video kano naye nga message eyensindikidde gamba today we found baina omuntu wabwe bamwita CDF si CDF ono. Today we found Bijirwa today we found CDF with the Bijirwa and soldiers in a drone as you see. Be careful members bakugamba nti olwaliwo tusinkanye CDF atalirowooza muhoozi waliwo CDF waweyo mulaleeyo ngali ne Bijirwa saako n'abasirikale mu drone eziwamba abaana mu bitundu by'e Busoga n'abagaba memba mubeere careful nnyo. Kati kambazanyira akatambi kano mukale bulungi nnyo gwe noti wakabanga eriwiye ugwo munange resetting essimu yo then your day kaakano ka second saa 2 njagala mwetegereze bulungi. Omulabye njagala omuntu wangambe nti lage face ya Bijirwa nga sina pozinga ka second saa 2 njagala face ya Bijirwa yenyini nga teri mu kubuzaabuza the edit kankadde mbulungi nnyo. Lindako ezimu ku drone eziwamba abaana mu Busoga. Omulabye oyo si Bijirwa akuba screenshot kuba screenshot oyo si Bijirwa mwizo galumbu yalimba n'abakoze n'abawadde information lumbu yalimba oyo si Bijirwa njipozi nzo si Bijirwa kamusembeze mulaba oyo si Bijirwa. Omulaba entula y'abasoga eyo entula y'abasoga eyo manze sikyagala kulekana nammwe mbawa information n'etambula kati kankazeyo konna mukale bulungi then tugende ku voice note ey'aba comrade gye batadde
then tulyoke tugende ku information endala eddako. All right. Kati kambazanyire voice note tugende ku information endala. Baganda banga mwasibye mutya. Mwebale kwekumira mu struggle. Mwebale kwewaayo andi mwebale gye mutusaako engalo. Kuno okulabula yabasaba buli muntu abe careful. We tuli kujja mu lutalo, we tuli kujja mu kuwamba baana. Nga abatuwambisa banaife abatwidi era betwidi. Abatwidi endya n'ensula. So njabasaba mabe careful buli kimu kye mukola. Olunaku olwaliro twagaine CDF n'amagye munda omwo n'ebigirwa nga drone bwe mukibona ku Dunlop nga bali busy bali mu mboozi. Kiki endigezaako abatuwene nga tuli kuvuga mpola tuli ku recordinga basimbule iwe bayide batutomole twasimbula twavuga mbaire munikato nisala lwansasula twavuga taikwa wansi twagema kwamba koti twaira ku office. Kiki endigezaako tube careful bana ife beddiringa nabo bona nsolima munange Kyagulanyi tukana tuli balabira ku bikolwa byabwe njabasaba tube careful njabasaba buli kintu tusaake nga tube careful era njabasaba nti twegendeza abantu banaife mwino bwakoba ekintu nga tikitegerekeka munange mu reportinge CDF esaawa eno nsolima nga video we muli gibona tulipotinze paka waigulu njasaba tube careful. Uliulide miaka mukaaga ntoba n'akaaka kerebwe nyindo za minya ntoba nga kasajja kabi nnyo eto tugenda kulwayo alayagala ka video ejja kujja mu inbox nkakuwe mwe munaamanya kye munaakola. Alright, kati okwongereza ko ka video yako eno security alert njagala egenda abantu abali mu diaspora wonna ngoli mu diaspora. Kale nno ebigambo bitambula bwe bityo jukira mu ntandikwa nakunyonyodde nti waliwo amawulire agamaze okubeera nga gayitingana era nga bino byandibaamu n'okweraliikirira oluvannyuma lw'omusajja amaidwa nga Medad Lubega Sseggona akali amaggwa Busiro East ye MP waayo. Kaakati ono azze akola emivuyo mingi naye nga bwe nakunyonyodde nti omubi tabulako kirungi naye nkunyonyola n'ebirungi eby'omusajja ono byazze nga akolera ku NUP n'enkyukakyuka kyokka nga n'ebibi bingi era ono yagaana okuvaayo okuvumirira ekya Mathias Mpuuga okubba ensimbi ey'omuw'omusolo $5,000,000 era nga waliwo n'amawulire agaafuluma agalaga $1,10,000 ezaafuluma ezaagabibwa ababaka ba paliamenti nga ziraga nti omusajja ono y'omu kwaba bayinza okuba nga abayinza okuba sigambye nti yazijjayo njagala munkwate bulungi sigambye nti yazijjayo kubanga siina bwino naye eŋŋambo ziraga nti ayinza okuba nga y'omu kwabo mbu abayinza okuba mbu nga baazijjayo wadde nga nze kugambye amawulire gano saagakakasa naye nga abagoogera mu mbulubujju gye bali eyo bangi abaga nti ayinza okuba mbu nga y'omu kubajjayo ssente zino. Kaakati nno omusajja yavuddeyo n'ayasa ebyama n'aga nti emyaka 2 egya Mwami Kyagulanyi oluggwako nga pulezidenti wa NUP mbu baateesa ono yaddako. Kaakati statement eyo eyabadde nnene nnyo era yatiisizza abantu bangi nnyo. Jjukira statement eno yagikola ku lunaku olwayidi bwe yali eri mu bitundu byeyo ewamanyiddwa nga Ennanziga. Kaakati mu bitundu eby'emaya ku mupiira ogwali wakati w'Abasiraamu n'Abakatuliki ogwasambibwa ogw'omukwano ku lunaku olwayidi nga Abakatuliki bafuutiza Abasiraamu eggoolo emu ku bwerere wano we yaviiramu eggambo n'agamba nateesa ne Kyagulanyi nitugamba nti ebisanja 2 kasa biggwako nze nziramu okufuuka pulezidenti nga kino kiraga obwa dikiteeta mu kibiina wabaddewo okwesimba olunaku olwajjo mwalabye nga abantu balonda pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu mu mirembe nga bamulonda bwe kiba nga baateesa buteesa ddala lwaki eggulu wabaddewo okulonda okwenjawulo ne babeera nga balaga nti bamulonze okumuza ku bwa pulezidenti obwa National Unity Platform. Bwe kiba nga Sseggona bwe yayogedde nti ebisanja 2 byono byalina okubeerawo bandigambye bugambye abalala balondebwe ono ye wa bisanja 2 era bwe biggwa ate Sseggona yaddako naye kyatwewunyisizza nnyo
okulaba nga ate ebigambo bya musajja ono Sseggona bye yayogera nti ebisanja biri bya pulezidenti bwe biggwako yaddako ate twalabye pulezidenti naye ng'alondebwa era amawulire mu bulambirira mu bulambulukufu bagenda kubeera nga bagata bulungi nnyo buli muntu agategeere baani ababadde beesimbyewo ku kifo ki na kifo ki baani abaagudde era abaagudde baani abaabasikidde abamu abawuliddeko tuwaboogeddeko abatonotono naye ng'abamu tetunaba kubeera nga tubajjayo mu bulambulukufu ngera okusinziira amawulire ag'ekibiina bwe gakyali munda ddala ng'abamu tebannaba kubeera nga balangirirwa kakati nno kiraga waliwo omusajja atugambye waliwo olukwe olw'okutta pulezidenti wuliriza olw'okutta pulezidenti nti kubanga abantu bano bapanze ebintu bingi nnyo ebigezaako okunafuya n'okugoba pulezidenti mu nkyukakyuka muno naye yalemerako kubanga ye yagamba yajja kukoleeza mumuli ogw'enkyukakyuka yagamba ayinza oba otakyusa Uganda naye at least omumuli n'ettafaali ajja kuba bitaddeko kati ebigambo ebyo bikulu nnyo njagala tubigendemu tubiwulire nze naawe bye bino Sseggona bantabudde abasajja simanyi Kyagulanyi kiyabakola naye teeka mu kutwanyi wadde bakutabudde abasajja simanyi Kyagulanyi kiyabakola kubanga okulaba nti abasajja bonna bajja nakutta omwana waffe Sseggona basobola okukikola ekyo Sseggona Mpuuga Nsereko Muhammadi n'abalala bakyajja bajja kutta omwana waffe era tuli mu bweraliikirivu ate mwe Museveni akusobera ababa abasevinze bali kiriya bakozesa Baganda kubanga Sseggona ne bwe badde ekyo mwakiteesa nja kwogera ne Kyagulanyi nina obusobozi bw'ogera ne Kyagulanyi naye ne bwemba mwakiteesa si ye essaawa kati ye Sseggona abaffe ne bwe mwakiteesa ani agambye nti bagenda kuddiza kaadi ani agambye nti bagenda kuddiza kaadi ya NUP abo abasajja bazibu nnyo kubanga kaadi ya NUP Walukaga agiri bukiika ne Magoola agiri bukiika Honorable Magoola agiri bukiika nalabye Honorable Magoola abaana ba NUP koyidi yabawadde ento bazabadde 2 ate ndoza bamusanze oyo agabanye 10 era nja mubuuza mugeri lwaki wabawadde 2 oyo agabanye 10 ayinza okuba nga yagabye na 5 ekyo kiraga omuntu anaba omukulembeze omulungi eri abantu fene mu Busiraamu obusiraamu bwagala nnyo omugabi obusiraamu tebwagalirako ddala Sseggona Sseggona bw'omutuukako ng'agamba kwata mu nsawo ng'okwata mu nsawo ng'agamba oggyemu ssente mmeka nti sirina nti yayatwala ezizo yayatwala n'ezange eyatwala ezizo yatwala ne twegatte tumulwanyise Sseggona yakikolako Sseggona bw'omugamba ne bw'oba oyaga transport nga gakwata mu nsawo ng'okwatamu oggyemu mmeka nti sirina honalebo nti munne nange sirina ayatwala ezizo yatwala n'ezange twegatte tumulwanyise Sseggona okumanya mubi fe abantu abamu tubadde tutya buki bavayo bagamba yakwata abaana yatuuka n'atwala ssente ku washing bay bw'atwala ssente ku washing bay zaali nno mpitirivu nga tazimanyi na muwendo era ndoza zezo zaafuluma nnyo nga zize kulwanyisa Kyagulanyi kuba ssente ezizo ze weekoledde tosobola zigayaalirira bwotyo nze olaba omuntu akuwa miliyoni 2 nensooka nziddusa nenzitereka only 2 million nengenda nzitereka ne Sseggona bakoze nga tazimanyi na muwendo nga tazimanyi na muwendo ekyayamba abaana ne babakwata abaana ssente zonna ne bazikomyawo bwe bazikomyawo mulamuzi yabuuza mwami Sseggona tubakolere tutya nti mubasibe emyaka 7 abaana babasiba emyaka 7 nga ne ssente zikomyewo n'abaana bonna be bakwata tekwaliko mu Kiga tekwaliko mu Nalwanda tekwaliko mu Zaire
ne baali baana bawano kitegeeza baganda ba Sseggona gwe muntu ki atasonyiwa bwatyo obubbi kibi tukivumirira naye abaana basonyiwe wali badde obagana obaga nti mwategedde nti temuddangayo okubba kubi Kurani tekwagala ne Bayibuli tekwagala muwandiika wano temugenda kuddayo kubba nga muwandiika gwe ekizibu kyo ki nti bweki nkuwaddeyo akakadde nawe nkuwaddeyo akakadde nawe nkuwaddeyo akakadde naye temuddangayo okubba never do it again. Ate abamubbi ate abaweeya akakadde abaana babba nga bali mu bwetaavu tetugambye nti buli ali mu bwetaavu agenda bbe ni abaana ne bwali bakubiyo kibooko 10 ne bwali bagalamiza ne bakubayo kibooko 2 nobagabana okubba kubi era temukuddiranga naye mukwate ye miliyoni ngazi omukulembeze omukulembeze alubiri oba pulezidenti nga bwe yayogedde Sseggona tasaana nakuwa bwa pulezidenti ensi agissa obwavu era nze Sseggona ne bwafuuka pate pulezidenti ya nuupu sigiyingira ne bwe mba nagiyingidde njivaamu obukyayi nga tomwagala mukodo nnyo era nze ne bukeera siyingiranga nuupu siri wa nuupu ndi weruwisha mbagaliza birungi ne bukeera nga nyingidde nuupu Sseggona naga nti ye pulezidenti wa nuupu aba bamulangirira wali nga nze njifuluma omukulembeze omukodo mubi nnyo fe waliwo omulembe Bakatu Kurani yali kabaka ng'ajeemera Katonda nga tayagala Katonda ajemesa abantu abagamba ye Katonda yali Faraawo naye botuuka malayika aliza omukimamu omwoyo malayika negamba Mungu nti obudde bwa Faraawo buweddeyo ngenze mukimayo omwoyo Katonda naga nti ogira omuleka malayika nagamba ki Mukama Katonda njira muleka lwaki Faraawo takuwulira Faraawo ajemesa abantu Faraawo yeeyita Katonda nti Faraawo asaddaaka nnyo okusaddaaka kyamutaasa asaddaaka nnyo anyambira ku bantu bange abali obubi okusaddaaka nga kwa mazima nga si kwa maama fiina kulungi nnyo omuntu yena bw'aba asaddaaka nga tasaddaaka nga maama fiina nga n'abantu abala kulungi nnyo kwatasa Faraawo namuga Faraawo agira abeerawo wadde anjolonga wadde anvuma wadde akola ki anyambira abantu bange abali mu bizibu era bwe bwemulabanga nga abo abasaddaaka babeere basamize nga Katonda abaleseewo